Side eno byetuyinawo wabaddewo ebigenda maaso ku social media nga bagamba nti UCC oba Uganda Communications Commission egenda kubeera nga esalako internet okubeera nga omuntu asobola okufuna ssente ze mu bank oba enkozesa eya mobile money tibigenda kubeera nga bisalibwako mu kaseera kano ketweyongera okubeera nga tugenda mu kalulu mpaka ku lunaku olw'okulonda olunaku olw'eggulo UCC yavuddeyo neyongera okubeera nga etangaza ku bino ebadde bitambula ku social media nti si bituufu tebanaba kubeera nga bafuna komandi yonna oba omuntu yenna okubeera nga abategeezako okubeera nti basalako internet oba bakyusa mu nkola ey'okubeera nga omuntu asobola okuaccessinga ssente ze so tekigenda kubeerawo ne bongera okubeera nga bagumya abantu bagambye tebannaba kufuna tebannaba kufuna so era bakomekedde nga bagamba nti tekigenda kubeerawo unless maybe further notice. Singa aba baweereddwa. It may be that, but as for now, tebanaba kubeera nga bafuna ekiragiro kyonna ekigamba nti bajjeko internet oba nti oba bajjewo enkola omuntu wasobola okubeera nga bank sheet ziggalwawo oba mobile money zibeera nti ziggalwawo. So buli muntu abeere cautious tuve mu bintu by'okweraliikira ogamba nti kanoonye kano ka app ke kanampisaawo ate kanziggyeyo ssente zange ku bunkenke embeera batusuubiza nti egenda kusigala ng'etambula bulungi era ne bategeeza nti ku lunaku olwo lwennyini kye bayinza okugamba nti kye baganye live streaming oba ne broadcasting ku lunaku olw'okulonda tewali muntu akkirizibwa kubeera nga UCC yategeezezza mu kaseera ak'ebyokulonda akakiko k'ebyokulonda kasigaza obuvunaanyizibwa okulangirira ebivudde mu kulonda so bongera okulambika abantu bonna ba digital content creators abakolera ku mutimbagano babasabye okwewala nekibaddengawo era kyovulaba nti tuba tuli mu kalulu kibukakatako okugamba nti no byenkwasibye ebyenkomeredde so okulive streaminga ebivudde mu kulonda nga tebirangiriddwa kakiiko ka byakulonda kimenya mateeka okubroadcastinga obwegugunga obutali mu mateeka oba ontegeera kimenya mateeka okugezaako okuincitinga violence oba okukuma omuliro mu bantu electoral commission yavuddeyo n'ekirambika negamba nti kimenya mateeka naddala mu abakolera ku mutimbagano bannange babajjukiza nti no computer misuse gyeri era etteeka likolera ddala era osobolera ddala okuvunaanibwa mu tteeka eryo abantu n'ovunaanwa so ntegeera bulungi so tobeereyo n'ogamba nti nze kubanga bategeezezza nti no emikutu gino egyaffe kati nga wano bwe tuli tusobola okuggibwako ekyo kimu naye kakati aba social media batera okwesigula nti no eswitch entuufu tekola ki teriiwo so naye computer misuse etteeka gyeriri era lisobolera ddala okuba nga likola ki likwata so okwongera okubeera abeegendereza nga tuli mu kaseera kano akaakalulu ke tuyingiramu kikulu nnyo era awo omukulu Nnyombi Tembo akulira ekitongole kya UCC we yayogeredde ku nsonga ya BitChat BitChat yabadde efuuse BitChat emabega kaawo apu nga buli omu agifuna ku speed y'amaanyi nga buli omu atandise okugamba funa BitChat male sinagifuna naye ngimanyi kaakati BitChat eno guno omukutu tegukozesa internet gukozesa Bluetooth era nga gukolera mu meters 10 nti kati nze nga bwendi wano embanjirina kisobola okuweereza oli n'oli n'aweereza muddako kati n'oyo byalina bisobola okugenda ku byoli byakola ki byalina naye yabategeezezza nti no BitChat eyo balina bayinginiya abaabisoma era bagitegeera bulungi n'okusinga abagibagamba so basobola okukola ekibagadde kyonna kyesimanyi naye bagimanyi nti mukutu kukozesa Bluetooth naye tegulina kubeexcitinga nnyo lwansonga nti bo balina team of engineers abatendekebwa mu kukola ebintu ebyo so byonna bamanyi ki ekyokubisalira amagezi so ku nsonga ya internet esaaze tewannabaawo nsonga lwaki erina okukola ki okuggibwako lwakondoza bagamba yali alumiddwa ku musota ne bwalaba omuggu wakola ki yeekanga kuba twakifunako mu kulonda okuwedde kyakakolebwa obululu bwa mirundi 2 kyatandika 2016 kale tukyalina ebintu ebirala bingi nnyo tugenda okuba nga twogerako amakyago olunaku olwaleero
tugenda kwetoolola bwe tukomawo bwe tugenda okubanga tutandika tuva ku telefayina. Good morning.